ngoze 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 abalungi muli mutya Rema wano bananizizo bajukizanga Megaton Kori tugamba ntino veranga subscribing likinga atoberenga or sharinga ndorma Namakula for you eranga nakuzo mwezi zina beranga 23 February agamba nti date and venue confirmed. Ladies and gentlemen, our concert is here. It's been long since what I had a concert. I'm super excited. Nga 23 February 2024 Melodies of Love awo tuli banna jokera nti so kachitulese kintu kino ne Lydia Jazmine ayina ekivulu naku z'omwezi nga 23 same date simanyi na kumanya naye ng'omwana amuteekeko vibe gyataddewa naye bannange yavaawo mpitewo muntu naakubonereza psychologically oba mukola ki oba mukola ki nze ndi tiimu Rema eyamugamba ono okubba omusajja wa munene amutwala mu buli njagala nze ndi tiimu Jazmine. Yes, it's okay. Buli omu asigale muleni ye tiimu Jazmine. ffe tulinze wali mu gwa kubiri siraba lwaki nga mumaze okulya enseenene muzikuse siraba lwaki bw'oba muvinga ono ate osigala otunula nnyo emabega n'okunyigiriza gye wava. Go wandeetira musajja wange nali mwagala omusajja yankwana nze nali nina kukola I'm not going to police but I'm police. I'm going to kyakubiri Lydia ekyajja mu mutwe gwe omusajja bamuyita diriisa musajja seeka naye omuze si gwe gusoose omuze agufudde ebitundu bye ebyekyama abifudde tumumanyidde nnyo musagaza diriisa omaye bakazi abo babeerawo nga naye yeegomba omuntu naganza omusajja ne bw'anajja ng'alina mukyala we asooka nze nja kigumira musajja musiraamu amateeka gakkiriza kati agume tusimbule embalaasi anti 23 Rema Namakula naye wandisiizinzeemu kufaya yagambyeko mbwa muwalana ddala kyekivulu kya Lydia Jazmine ekisooka lwaki atuteeka ku akiganyeeko takiganyi yeffe tuliwa tetuli ku Serena ono bagenda kuteekawa natugamba wantu watuufu gundi yafulumye. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mbona ngumi kaakati ate ne wakikyusa nakiteekayo ku 28 naffe tugenda kiteeka ku 28 ngolo mufaaki jeti gyayagala gye twagala ngolo mufaaki tetulina kye tufa nze siraba kye mufa tuba tumukoze eki nobuga nti olya happy n'omwami wo Hamuza mweyagala obulamu otanya bulungi nnyo nti bwatebengera lwaki otunula emabega ate n'oyagala n'okunyigiriza yabagambye mbu anyigiriza ono yalaba bakulivula abawagizi be bamugambye nga 23 tuwe era nga yetumye kulwa Jazmine yete nabitegeera yetabimanyi bya Jazmine tamugoberera tubadde tumusuubira na kuwanika Jazmine engeri gye bayimba bonna ebirala andi kati kye tuba tukola nti bannange anti kye tuba tukola naye tamuwanika ati era olwedde yabadde tasuubirayo kumuwanika kuba abadde tasuubirayo kivulu kye etubadde tusuubira kivulu kyaffe ku Serena abantu Serena eyo ogimanyi obunkenke obugiri andi kati mukitegedde mbw akiyinayo ono tamuwanika nono tagenda muwanika buli omu ekijja kijje simbula embalaasi tetwagala twekukuutirizaako tuleetera bizibu Serena togimanyi twagitegedde mbu gyali tugimanyi tubuuze bantu bagikoze olaba obunkenke obugibaako twagala abubeeko naffe nga we twali nga katono naye omuntu okukwata emitwalo gye 15 ani yagambye mbu katono 15 ajja atuule wali abukale mwagala butebe kututunuulira enkola eyo si nnungi Rema Namakula ne management ye gye bateekawo era bwe tulaba nga mutulemeddeko mufufugadde tugenda si tulwadde eki tukyuse nga naffe tukyusa nga mulumufaaki kakati leka sooka oleke ganja kankuulire kibuuzo ki tiimu Rema kye muyinza okunkakasa
point kije muyinza okuttaanya gye mufa saawa janja kankubulire mugamba muli happy gye mwala mugamba nti gundi emikisa gy'abakazi gyo mingi buli omu alina okukimanya era mwe gye mwagenda mwakuba loto kati ate lwaki mutunula emabega ne mwagala okunyigiriza abo be musuubira nti baabalivula maliriza buli kimu ekyange taanya ensonga ogenda kukomawo oba okoze entondo bintu bino byetaaga okutondowaliramu ekkazi eri omanya abantu beririna eriwo omukyalo asinga okwagala wano mu bayimbi b'e Kampala Uganda leka nkubuulire nga Rema Namakula olwo atulooka tuteekeko ekivulu ffe tweyiya bweyiya ekivulu kyekisoose muyimbi kyasinga ettima mu basajja omuyimbi asinga ettima mu basajja ye muyimbi kyasinga ettima nesa kisemakulu omumanyi tasonyiwa bannange oshegedde bawalana naye kikanna ekyolugava ekyo kyetaaga okwekera Rema Namakula oyo omulaba agenda walana Lydia Jazmine paka bwalifu ng'ekimuwalanya ki ne wanaazaala omwana leero naye ajja genda ekimuwalanya ki nze ekimuwalanya ki kinyusi kyenjagala gwe tofaayo tetugenda kugamba kimuwalanya kiringa muntu kugamba nti wangoba e Kampala n'osindika mu kibuga London ati lwaki we yangoba e Kampala mba musimbako nnyo olukungulu nze eno gye ndi olumu ssebo balaafu ayiika biki ng'otutendera obulungi obukirimu obulungi obuli mu kibuga bukenyini ovaayo n'ogamba bannange nze emirembe gy'enfuna eno Mukama Katonda ajjukira ebitonde bye Mukama Katonda ayagala abantu be olaga olivinga happy life lwaki otunulira omuntu eyakusindika mu gye twandiyise paradise Lydia Jazmine mumuleke tetulina kye tumugamba anti labayo nze sijja kukkiriziganya na mbeera eyo gwe gaana ffe tugenda kukozesa bikolwa omanye ebbanga lyetulindidde ekivulu ekyo kiringa ebbanga lyennindidde ekivulu kyaffe febbusi akireke Lydia Jazmine atutaddeko ekivulu kino ffenna twesuula Lydia akireke tuteekako obunkenke ffe kyetwagala muwa ssomo sajida somo ki lyemugiramu ate kakati bino ebigambo byogera byonna Rema agenda biwulira ogenda mwongera busungu naye kati kino nkisaba buli muyimbi yenna owa federation tuveeyo tubakinge Lydia Jazmine kati nno bagenda nnyiza abantu we have to stand together muyimbi ali federation ayagala to overcome this kamanyiro yes kana kamanyiro kasusse shiba dirisa musuuza kino ekintu njagala okiyimiriremu wakati obuteetiiririra kalo nantongo abayimbi mwonna aba federation obuzibu obuliwo abayimbi bonna bali ku federation balina olumwako ku mutima ate nga gubaluma gutya kakyankalanya shiba leka musuula eri buli mwana ali ku federation alina okukiwulira ate kati bagezi baali bakuta ebifofofo simanyi ababiwadde Juliana bamuwadde ogufu agendayo ddi gondi Kamiiri taliyo bebe talina budde akuta ali ku mukyala wa mututte bali bweru yeeyagala ate yategesebalinda mupiira gwa Arsenal gundi alina ogulaba agulabe mwebandi se bali luno mulinde jazz section mugende mukube tulina buti bali luno ekimunyumirako bannanga abba microphone y'omukulu buli obanga ba interviewing omukulu ng'amwanguye abeeraawo omukulu waliwo omukulu bwe yatuuse n'akatunuulira ye kano nga talina kyakkakolera wano we tuli buli muntu ali federation awo wakubonaabona bantu banyiivu n'abayimbi abanene ab'omuzinzi bonna nga beebalamye federation ate kati omukulu ayagala nnyo obuyinza kati bamulekere bebiri gundi bye yayogera lutalo okumanya naye lutalo muyaaye ate abeerayo ye tabeerayo agiweera eno omuliro agamba balina statement mbwe ebikolebwabyo byonna nzikiriziganya nabyo naye nze okubeeraawo okwetawula gundi ono omwana yanu nisenu yagambye alabanga Kenzo alinga ka godfather ke bali awo ke basinza obusinzi andi kati kiringa kye nagamba omuntu eyava mukulu nga tamuwadde budde wadde yali namukwaye era namukwaye ali eno alina Chris Evans bamuweereza matooke naye bamuleetedde n'ebinyanyanyanya enkoko enkwekwe na zino baziyita bata zino eziyina ebyoyo ensejjere yeeyaga bannange
naye nga kyonna kyekiri tiimu Rema Namakula musizinge muko ku faya neddafa tetulina omwaka muliro ogujja mugazi bw'oba ogambye oludde otegekera abantu omwaka ogujja gogamba mugazi tunulaawo mu gw'okusatu naye kati bino ebintu birimu n'omululu nagenza okulaba obukulu awanisi ali lutalo naye bannange omululu ekyana kya nupu kyagambye sooka oleke ekyana kya nupu kyagambye gw'obadde okimanyi nti yatuwa sho omwaka oguwedde guli ogwaggwa guli 220 emeka tuli mu 222 yatuwa tewaayita ndowooza na mwaka n'atwongera ndowooza kati wano tekigenda bba myezi mbukati mbu alaba nga audience ne uptown eya Serena mbu agisuuliridde nnyo ani ate agenda wali nawo yateekawo ka Serena ekyala kyagambye naye omukulu ono si mululu guno mulugube ani nekyewuunyisa watadde wennyini wabaddewo abaagala okuteekawo ate ko tekaba lwedde kujjawo si lwedde kuba ye abawagizi buzinkakasa bulungi nnyo nti bawulira buwulizi nti ate tewali ayinza kakuba ku ddeeti naye waayo ategeke muyinako obuzibu wadde music kasitaabaawo ne waatabaawo ategeke omuntu kasaaba lwedde n'agamba muze ngenda mu lutalo baabantu badde bagenda wakoola olunaku bantu yabafudde biza abantu balina ssente zaabwe tebalina wakuziriira yes agende ate ndongo yaji basimogola akakayimba babongote ebigagga byagala nnyo babongote wabagagga be basinga okulu nina information from a reliable source baamubbako ssente ze mu kino ekivulu kino nkugambye baamubba ssente era ekivulu teyafunamu wadde yali asuubiza manager ssente teyamuwayo wadde neekuba ennyonyi sooka oleke obubbi obwo bwavaawa obubbi bwava ku miryango jjukira yeetegekera ekivulu kye agenda alekera bano bagundemaani gundemaani nassa ne kulamaani baani abo abalese basajja be nenalaba nenyingira abantu gye bayingiramuko kuba nali erugo gaabo nga balinga abayingirira obwereere kugambye babagira basajja bakola ssente baba babba omusajja bamubba ssente yatuuka nga jjajja akyabanjayo kasente baswala buswazi abasajja baabo musajja wo bwakwesiga nno ku mulimu omunene bwe gutyo omubba oba musiru yensonga lwaki omusajja oba musiru kuba lutalo akyetegekanga omuntu ajja tuuka ekiseera yekyange agambe nze ekivulu kyange nkikutte nkiguziza Bitex oba bbala mu bukadde 2 yamba ekiba kibezi kasabanga mpade 2 bya jukira 2 bwe biyingira mwaba wabukunkumuka ani mu kusooka ziyingira buyingizi mu ndyango kusooka balinga bamutegeka n'atuuka ng'asajja ku dde this time round nateeka bunye amanyi ku ground naye wali gwe woba promoter akwadde obukadde bwo 3 mulimu gwe kuyimba kutuuka ku stage wali n'atoba n'ebintu kati ye gundi ani promoter abalina olukola obukuddi obugenda okuyamba gundi etambule agenze mu downtown nazeka nina neyanyumira naye n'amayimbi mutegere audiensi zammwe wazizaziyo n'oyo omulaba mbunga afunako kadde agegendereko ewakiseka yite mu bantu mwe ebikazi byamutundiranga butunduzi yali akimayoosi n'abayimbi bano tebamanyi audiensi zaabwe abayimbi ebiseera ebisinga abeera desperate kati nze leka nkubuulire olaba abantu abali mu downtown eyo tebalina nnyo budde bwaziizi talina byagenda bakubira nkumbira omukwano gwo abantu bewakiseka n'owino tebalina budde bwo bagundi balutalo yes biguravite bino biguravite ebyo kakati gwaziza ziyoni olina genda eno mu zimpiriyo mall genda obeereyo osabe simanya almanela mall simanya alijuguju ebityaga amannya agatasobola kwatuka abantu baabwe gye bali oli eno osumbuwa abantu kati Jamal no naye ayinayo ekivulu kigenda kubanga kijenta from now agenda kukola ajja kukola kakati bannange radio kati zeepima amaanyi n'amaanyi ga namudomola yakirabye namudomola nedda namudomola wa Simba ekivulu kyasaze Simba kakati naawe ogenda kunnyonnyola otya
omuvujirizi omulanzi alangira kusimba tulina abantu naye kakati namudomola oyo omulala babadde balina osigala mu bintu byabwe bino bineeyimbira byabwe yes ate nga bategeka watonotono ne bagenda ekavumba eyo ekavumba ne bwe kikusala teryajja kuwa nnyo budde naate nga babafuna abantu baye bakyalo mu kibuga teri awuliriza simba teri kati no simba eyo nganzi nnyo mu metropolitan Wakiso omanyi Wakiso oyo munene kati Wakiso eyo munde eyo alondoba n'okulondoba munayita mu Kampala n'asala n'asooka ayingirako mu mpigi eyo n'agendako mu mukono eyo munda saate empigi ono ow'okumpimpi oba Wakiso ow'okumpimpi munda eyo audience ya Simba gyerera gyerina okutegeka nagoba oleeta namudomola kyeyamukoze gundi naye yaleebekaza baakubye fireworks waabwe nze sizikuba bannange naye badde bagenda ziteeka wajjukira baba baziteeseteesedde buli muntu we yabadde yalabye fireworks abantu bashina okwegazaanya akandi bo kyabadde beekwasa bwenkuba nga yekyansa twategeka mwezi mufu kyasaze ezo kyavuddewo tomanyi museenene nti enkuba etonnya that aside ne bebe aleeta bebe naye wa Serena next year guno ye gwennyini si ku Serena tondeka ekiwaatule 25 alabyawanise n'alyenisiki tondeka ekiwaatule Museveni alina kano akantu kajooga kayogera kaliwa sagala okumanyira obakeyo oyo gundi si yakirimu waliwo ani naye bebe yetegeka kuba kati omulaba mizungu emiryango gyonna asazeeko yakwata nti buli mwaka agenda teeka waliwa kiwatule yekolera ebintu bye kisooka tasasula aba n'ebivulu bibiri aba ne Serena then ne audience ye n'eyebiri n'amanya nti bajja kujja ekiwatule ate musajja mutetenkanya nnyo yategeka ku lunaku abantu lwe basinga okudigidirako omanyi Sekukkulu abantu badigida naye batono baba n'emikuto biki lumu baba ne famire zaabwe ne zibaawo nga bakyatinga naye nga bali awo beekubira kiboozibozi so enkeera ku gundi ne bawanika amatanga kati abantu bawagira nnyo lasita ku lunaku olwo so awo abashuwadirwa bajja kukola liyataana abaayo liyatanze yantwala ekiwaatule olulendo bwe yagaana yagenda otuuka osuna entongooli ate evaamu amaloboozi awozaya wakati yajiiga naye ate rasita ye yalemera ku omwana yali agaanye n'amuyitaayitaawo ayagala okukakasa ensi ng'omwana yeepimye okukakana omwana kivuga kimulemye okugjamu amaloboozi so all in all Rema Namakula nakuzomezi yataddeyo ne Lydia yasooka oteeka remember it was last year Lydia n'asooka abagambamu bwe Ekivulu saa yonna ndeeta kakati kino kiremba kyo kyekyakoze ye nga amatwa awagadde ye nga agamba kirange woolangira nange nga nnanga bulijjo buli wawulira statement eva ewa Lydia Jazmine ng'amatwa akunkumula Rema munyiivu Rema yaga ono ngenda musomesa essomo n'ategeka extras nazo njazitwa ajja tegeka ku Los Angeles kawempe onateeke ku Las Vegas yes obako wasivira bba ebintu bifaananako ebyo yagamba tagenda kulekera kugundi kuba na mirembe ate abakazi otwalwa abakazi olulaba waliwo alwanira olutalo mundaawo ate yaba muzibu nnyo naye kakati obuzibu obuliwo audience y'emu kyokka wakati mu kubanga audience y'emu naye minzaani eringa yambizi minzaani anti yeesulise kyova ffe tusaba bwogerero tusaba ddembe ekyo kyo mukisabe lwaki atuteeka evviivi mu bulago anti mukisabe naye temugenda kifuna kyenyinza okugamba nze kisinga okunnuma mu byonna bwe nsiriikirira lwaki olwana entalo zino ez'emabega yagamba ate talwana nalo anti mbuye talwana na lutalo alwana kiki ekyo bw'abagizi be mutusiigira kifaananyi ye yalabye mbw abagizi be nedda ate olina kyogenda mugamba federation lwakuba yagaana ogyenyigamu talina buddemu naye muyimbi ekirungi alina aba federation ebiyamba abayimbi ffenna bitugasiza wamu ozawaki teyagenda tetwagala kwetegekako bivu anti ŋŋamba
tetwagala kyaffe ekikulu labayo ekirungi copyright n'ebirala okwerekerawo eddembe ebyo ate tayagala copyright ye tabyagala ye ebiri mu kibiina federation takkiriziganya nabyo nga lwaki takkiriziganya copyright bwe tumufuna ye tafunamu yagamba tagenda oba copyright weri oba teriiwo ye yeeyagala mbu yayagala music we atuuke ku buli muntu oba bamubye batya talina budde amaalo alina okulya ku music we olwedde yamukolera ddala omanye ensi esingamu ebyo ebyagunje butabaamu nnyo copyright erimu piracy Russia ebitundu biriwa ku bimeka ate abayimbi omanyiyo bameka mu Nigeria kyasusse mu Nigeria kyasusse nga kisuka piracy rate eri ku bitundu oba 7 mu bya piracy bikyebyo teri copyright bwatayambira bano yetamwagala temumukaka so ffe gye tusinga okwagala kulabika nti ebiruubirirwa byaffe byonna ebya federation esookera ddala copyright then n'ekirala okwewa omwaganya Megatron Koli bera ngo subscribe and liking ate obere ngo sharing fete tuli mu federation omwaganya mwegwewo Lydia Jazmine awebwe emirembe ati mwe mwogale awebwe emirembe ati mutwogera busumu awebwe emirembe mutwogera busumu munyiga naffe tunayiwawo omubiri kale muguyiwewo muleke tutiisa na mugenda guyiwawo kakana nga museeredde paka mu mwala gyekawe kyonna kyekiri bwonna numbagano olw'okuba